Yes, alright, katujitandika temu bulambalamba awatali kumala budde. Fatuma tomusuba mu firimu etandise olunaku olwaleero yanga ate mwana muwala Vena ate ye bambi njagala musajja nandi kugamba mama kanjoze ngoyo mpo musajja. Aya basi firimu etandika bamuyita Rita ate namulema mu firimu etandise olunaku olwaleero. Mukimanyi bulungi nti no tutandikira we twakomye reste naye takatumidde mwana yakakiise musonga ate kabaya Devi waffe munnange atufuukidde ekyambika wano naye talutonze mwana Rita bamukongedde mu firimu etandika olunaku olwasagala omusubwe songa ate mukana ate tukwanjulira mwana mulenzi Ivan. Yes, Ivan Sentam ne Hassan mukana akafirimu akatandisa olunaku olwaleero tugenda kubanga tumulaba era nga tumunyonyoka mbulambalamba. Waliwo Mase naye mupya mukana akatandise nagambye tugenda kubanga tukuleetera abazanyi banna baffe bawano bakuzanyira story ya ddala true love story oba life story. Kati ate Viola Nakidde bulijjo muwandiisi kati azze atuzanyire firimu egenda mu maaso njaga tugijjezeke bulungi era tutandike twakomye naffe aba Free Films Uganda ebagikutuusaako etandisa olunaku olwaleero. Free Films Uganda kina Uganda Super tuli ku Vena ekitundu mwanatu ekyokutaano Vena part 5 ate twagala tulabe story ya mwana muwala ono story kinagamba Vena ate it is a life truth life story ate mwanatu eyatuuka ku mwana muwala omu nyumiza tulabe bikibi okuyigamu ate naffe twasazeewo tugikutuuseewo ku lutambi etandise wano we director Mugisha Franka tutandise ate mu mbeera ey'onkuba nga yakakya naye nga waliwo gwekereddeko munanga nti bagamba ekuba munaku tekya Hajjat Fatima ate production manager mu firimu etandise olunaku alala it's me boy VJ Joske DOP oba ali ku kamera Ivan sorry Edward Nayulika Nayulika byebimu nze nawe story ya mwana mulenzi Mugisha Franka ate mwana tu set designer e Faizo Kavuma mwana muwala Vena tumulaba ye okutambuza akagere kyalinawo engato zo myemye kati yembeera ginna giddewo ddala tutandikira no wennyini we twakomye mu kitundu ekyokuna tuli ku kitundu kyakutaano ekya Vena nga ye mwana mulenzi Devi oba Kabulaza asaze waleete omugagga ye Ivan Sentam original names aga munaye ndowooza gwoyitiremu ko mwanyinaze kubanga lubale w'omulamu takola ki tasamirirwa kati ono nga yeebuuza ku nsonga z'amataka nga woozitegedde oyinza tuwabula otya bino byetwasembeyo okulaba mu katundu mwana twakookuna njagala obeereko ginyonyoka ennyo nnyini ddala malira sana ate nga besti njagala okujjukiza nti nowoliking oba otukoze si bubi kalayike ako kakolera ddala amakulu just imagine nti munnange buli muntu wakola content olabye onyumiddwa kati bwoteekamu kalayike obanga omuwadde ku maanyi addemu naye akole ki in case ng'ogirabidde ku YouTube channel yaffe Free Films Uganda subscribing commenting esonga ate sharing oba otukoze bulungi ku screen yo wewali enamba z'amasimu gweyagala okutweyungako okuzannya n'abaami bano oba n'abakulu bano ngenda kubanga ate buli firimu zenkola ez'ekina Uganda enkuterako enamba yange ya VJ Joske n'enamba ya kampani eyo gye mba nkoledde eyo firimu in that woba oyagala kucha kujoininga boyina okubira oba oyagala kujoininga WhatsApp group omubeera community oba updates nga VJ Joske oyitira ku yange kati ku screen yo 0758 733 ye yange so nga ate ku side wali eri eyo namba gyolaba ate koyina okuyita gweyagala okujoininga oba okumanya ebisingawo ku Free Films ekitongole kikuzanyidde no film bino byetwasembyeyo okulaba nga y'omugagga Ivan ate yagamba nti nno ewa mukulu buwembe eri bakajja basootinge ensonga za baana bano nga nabo mwanattu balina enkeeyana z'amataka mbubo bakikoze batya badidde ne bafuna ku bakulu abaasigalawo kwegamba ng'ogyeko omugenzi kuba omugenzi muzibu munnange wakuyingiza muzina ensonga oyita omugenzi mu nsonga tabakuba kifaalu kati baafuna munnaye abakulu ewa buwembo ne bakola ki ne basootinga ensonga ne batunda ne balekawo ennyumba ennene
buli omu n'afuna paati ye kati ge magezi gali mu kwanjula wano kati wuli omugezi anti ate otunze ekintu muganda wange magezi kati mbu yeefuula wabula ono anti kanjawukane ku family naga munaye ya ate totunda n'ogenda n'okola wotunda togula motoka basajja bazivuga nange gula basigiina kubanga ye mugagga sente zaziina naye talina motoka si kyekintu ekizimba actually okusinziira kweno point muzikize mbayigirizeko ku kyetuyita liability and asset abamusanyufu ebiseera ebimu wozimba ennyumba nga yabapangisa eba efuuse asset naye wozimba ennyumba eyiye ey'okusulamu eba efuuse liability kyekintu ekitwala sente so nga ate asset kyekintu ekiyingiza sente kati ennyumba ey'okusulamu etwala sente ez'amasannyalaze netwala sente ezaki obitegedde ebyo ebigendako ebintu byogenda oguliramu eyo nnyumba naye ate eri eyabapangisa ebeera asset nti bali abakupangisaako bakuleetera ensimbi so invest wisely kyavudde amugamba nti n'ekikulu si kyakugula motoka wabula ate ozikolemu ekintu ekyomugaso ye sister yabanyweza kimu n'abagamba nti owaawano omugenzi bamuyita sembatya aba alina okutiika ettaka lye biki kati mwana muwala eno bambi ye Vena akyatambula wano nawali jjukira Vena mukazi watu ye mwana muwala omuto ennyo emyaka emito abonaabona olw'obutaba na bazadde akola kino nakiri singa wabaawo ayagala okumwoleza engoye ye akolera kulya munnange kasaabaawo olwakeesa lwabala mwana muwala gwe tulaba ku screen Vena efirimu gye tulaba naye njagala tugatte bulungi lwaki eno tukulaga Vena ate budde eri ne tukulaga ebyabano ettaka lya mwami Sembatya yes yalemezaamu n'agamba Sembatya ng'emuwulira oli baba balina mutya lino muliveeko lino teritundibwa terisobola kutundibwa n'omugenzi abakubaawo yandibategeezezza terisongwamu yadde olunwe yadde okuwandikako ebiragaano bya Sembatya Sembatya bw'alemererwa gy'alaze akomewo ekigendererwa kya Sembatya omugenzi aba ayagala abaana n'abazzukulu aba alemereddwa ensi akomewo naye ebyokulowooza muno balina okunokola ku bintu bye kikavuwe mukulu taata wewa amagezi webaleemu amagezi enkunyonnyola agamba labe mbadde nkunyonnyola nkubuuliramu ku kya muzeeyi buwe nze mbadde nkubuulira buwe kati bunnange kale wano kituufu wano wa Sembatya just wali eri engeri gye mbadde nnyonnyola ku bwembo ng'era atabriefingiddwa bulungi ensaba bwabeera kubanga omwami ono embeera gy'alimu kati yateekawo ekintu kimu atalaga nga engeri gy'ali bulooka ne wagulako akoono kimala kyova olaba agamba nti ono engeri gy'atakkiriziganya nammwe mwe mumwawule mwe musigale nga mmwe kitole ono ye mumwawule n'afuna ekiki ye waafuna ekiki kati ono kyagala okugula baasi wagenda kubaawo n'obuwandiike temweraliikirira naye siisi bye bamunyonyola ebyokupima saveya tayagala wulira kintu kupima fuuti meka ku mmeka eka mmeka ku mmeka mukulya Sembatya bijjako aisale ne tukola obuwandiike kiri ekintu kirungi nnyo buli maka ageetaaga okubaako we gasinziira si kuddawo batunde butunzi namugamba mukulu mbadde nkwadde ekitiibwa ku ntandikwa ozenga omuntu ekituufu ozenga alinamu ku magezi kati siisa atandise okukuba ate ndaba okwongera twawula mbutuufu kati kino ogamba nti ono tumutunde kwegamba ye tumwawule oba otwawudde ate ffe si kyetwagala owulidde n'obwo obukooti bwo kati kwata obukooti bwabwaza siisi omugagga mukwate empola nkoye baasisi yalabe ng'obukooti buno si bwavunaanyizibwa after all buyulifu manyi watereera ne butuufu kyana gwe mbadde manyi waddamu amagezi nga manyi ebyettaka wabivaako ne kati oli wano oli mukunzuuma simanyi mugagga aleese obukooti obujjudde ebitulituli muli wano mulowooza ettaka lya Sembatya balitunda siisi naawe ffe we tujja ababiri wano tulemagana tufulaba ndeeseyo omuntu owookusatu wano kumuleeta mu biki ye tumumanyi mwana waani muzzukulu waani gwe wano waani wano muzeeyi mugenzi kati we yafa yakugambako nti wano olina otundawo kati lina baganda be biki ono mwalimu b'oluganda balina okubeera ozunga biki waneno togenda tundawo sisaaganye abaponte ettaka bajja bagulebwa baasi ebyabaponte okuponsa ettaka bagende baponte lyewaabwe si wano sisi naawe mumpiteko mugende wabula munyambe muyite wano mugende okudde wavve naye mukuba munnaye tekyaha enkuba neweekya
ate ennaku yeemukuba eganya okukya butufu atambula vena watu n'agamba naye nzizizzaako ki manyi abantu bangi mubalaba kutambula ku makubo naye ng'ebyaddala byo kye bayitamu kirala vena watu muntu ayinza n'okutambulawo ssebo n'omuyita naye nga takuyitaba kubanga takuwulira goyinza olowooza nti waali awo yeematidde yeeraze naye kitambuza omuntu ebigere nga n'omwana asembayo ayina siripa siisi okudda eno yagaana butufu tolina magezi buli gwojja nomalako bumazi mirembe kati oleesa n'omusajja ow'obukooti obuyulifumbu simanyi biki muli olowooza ojja kudda ano ojje n'amagezi ge agatawera mbu osimanyi ogenda tunda ano nga mutunda waano kati raba omusajja omukulu ateewadde magezi ateewaddemu yadde akati mukulu taata we baba nga baana bo be baagala okutunda bagende oyinza osanyuka kale weetekeko mu kifaananyi ky'omugenzi sembatya labayo mukulu labayo obuzibu bwono nze saabutegedde kati omugaga abyejjamu ebyobugagga byabafu mbutuufu ebintu byabafu ebyo ebyabakadde bamu abo ensonga ezo nkulu zandibadde zikwatibwako n'amagezi era otuula n'enkunnyonnyola kiba kikola amakulu vunanyizibwako kyenkanyi era kati nga mmwe abaana muyinza n'okuba nga temukivunaanyizibwako senkani kuba ow'obulenzi atwala pasenteji nene netubaako kati nga mmwe yagaana kulaga nti omulenzi atwala kinene siisaganye kulyawula kyenkanyi kati ate omugambe mu omugenzi simanyi omwana ow'obulenzi atwala kinene mukulu taata gwe wazze ddi ne tuteesa wano labayo ono siisi just zivaako gundi gwe tolina magezi ku kyendabye butufu tolinaamu yadde obwongo labayo just kati ono yaleese omuguzi ng'alowooza nti no bakkiriziganyizza omukyalo oli omwetaaga kyokka ate naawe wakwetaaga kati bannaye mwetaagana omukolo mubeere nga mussaako ku lupapula osseeko omukono naye asseeko omukono badde mbasaba kati nze kye nandisabye tukwatagane kujjaako nti ono aba afuna ekikye ono afuna ekikye naawe osigaza ekikyo ono mumwawule kuba yayagala kunguza yayagala tunda atunda agenda akwate makubo ge abawala musigale wano tebereza ekyo singa okikkiriza omulundi ogusooka kitegeeza buli omu agenda kunokolayoko buli anaafuna ebizibu nga baba mwamuwa mukulu njogedde naawe tonategeera tolina mu magezi okyategeera kiki wabula mutambule muve wano mutuule kwata obukooti bwe obuyulise gwe naawe mugala muve wano gundi wano tewali kimugenda tunda kanzi gye tunyumya olukyayina kirabika oluganda nagambye bandibadde ebintu omukazi ono nedda beera mukakkamu talina kyajjaku obuzibu nga bunajalese gwe siisi yaleeta jandisi n'embazzi oba gwe okola ki osigalawo oba siisi teri kutunda ttaka akombye kwerima kati kano kamasituula kaba kali wano sikwekulengera kikalengedde tekakikkiriza okudda eri sebo nga manyama ddeno oba furanka ayina yakijujula ekirala kyokka kamugaana mwavu talina makulu kati wano oluyimba luviirayo omuzajja kiti kya muwogo wokisuula wekirandira tolaba oyo muwogo gwe basuddawo ayita ne bannange ebyaddala avudde ku kati n'aleeta ekisava kano kagenda okulaba ng'amazima gennyini omukulu yamutaddeko eggaali naye ng'aswamye bali wano baseka kimyula kinyankole kiki yekwekaleka gwe kazi muno wakusinga raba ebiteekyana kibigula tekimanyi unaayina kati kyo kibigula oba gwe okolawo ki agamba batageddeyo ogusajja guno ne mbutufu gwe siina kyakukolera nkuloge bulozi kisinzira akuloza eki ayinza okuloga akaningi n'akazza mu feesi noga katonda yange naye abanafu bwe batyo abalowoleza mu ddogo batumiddeko mwenna nga weegaanisa omusajja naye ng'omwagala
kakutulemu kano kapati 07587333 namba yange eri ku Konao VJ Joske mperezaako message gwayagala okuyingira group ate je nfunira updates so nga ate obuya buli namba eyo yennyini gwayagala okutweyungako aba Free Films Uganda kuba ku simu atonyonyolwe ebisingawo butya bosobola otweyungako na kikyeki ati okudde eno senga ye akyadde ebyaddala siise ebintu bimutabuseeko kubanga devyafuuse ekirala nasalawo amuyitiremu ku mbeera na biki Devi byazaamukola kati mutuufu nga ne senga talaba bintu bya kutunda kuba bano singa batunda bamaze okusaasaana ono wakwata eri nadde eri amaze okusaasaana nagamunange nze Devi yajja wano nangamba embeera si nnungi muline ngamba lwaki teyangambye ngaze mukulu we nemuwa ku ssente niyezimba naye Devi sebo yanzigirayo kambe ekiki senga amwewuunya omwana abadde tamanyi omanyi muzaala omwana nolowooza nti no mwamukuza bulungi naye ssente ne zimukyusa bali basista banga butosi balina mbuzi kati munayo omukulu agamba abato tabalinaako buzibu naye obuzibu buli ku Devi yamufuukira akanikinika ebitanga amufuukira akayinja mu gundi mutangira kati n'olumu yagira waako okunywake n'akalekaawo naga akayingireko mu nnyumba yooli watuuka yanywa bunywa okumugambako ssebo ng'aleeta n'amayinja muno simanyamukuba gwe oli siriyasi oyo mwana anywa oba akubwa kiki buzibu ki olaba senga oyo mwana endabika y'amaaso gakindaga kubanga oyo mwana oyo yatuukira okuleeta akambe musimanya nsale gwolowooza abatakubiddwa oyo bambi yesiisi gasisa omukulu mbutuufu yatuuka n'okutanka n'agamba kiba kisoboka DNA yandivuddeyo kubanga Devi entegeera ayendalamu teringa y'abaluganda bano wegamba ekyaka kyana kyende nanga munaye nja kwogerako naye kati olaba senga mutuufu Devi yogerako naye kumbe Devi eno gyali kino kye bayita okuba emisota ku kyalo deno ye mukwano gw'omu yekka gwalina muzonga wandagirira otwala ebimusajja ewaka teyafuuka teyamuyitiramu ebyokutwala omusajja siisi yafuuka ekyambika kati lwa tuli wano wabaawo kamama akayitawo ddala twetegeeze Devi ng'ovudde ku by'ettaka embeera ze endala ki muvubuka ali eyo yiga kati yamuyitiramu jalabire kinaba kivuddeyo gamunaye tujja kulaba kinaba kivuddeyo naye nga baasi gwe yo sitole ki okimanyi olikiriya naye nno gwe olabika oli mubbi oyagala kunziba oli musiru babba emisana okudde eno kati senga mutuufu alabira ddala Devi byakola bya kisiru kati akyali ku byattaka eri akwada watudawali ati kati n'obuzibu Devi tategeera bulungi kati watunda nayonona sente olaba kyekyo senga ne mutuufu nze kyemmanyi tutateekako mikono ffenna teri kyatwala kakati senga gwe gyoyitidde tuukaano oba ne gy'obeera kati nekyeyagamba mbuno batwogerako gwe gyoyitidde owulireko batwogerako nze siwulya bibi bye bawogerako nze mpulira kimu Devi ku kyalo ku mutala Devi agamba kyekyo munnange njagala nno genda gw'oli musiru tovaawo kubanga woviirawo wano batunzeewo anti kati mutuufu mane ngamba abazadde baffe obwesigwa baabuli munze obwesigwa anga abazadde babusa munze naye kati kyonna kyekiri senga bwe muliwulira nti nfudde mumanye nti Devi baasi amaze okulaama teri kiri mutta kirala okugjako Devi tekisoboka ekyo gwe togenda leka gwe beera wano agenda okuleetera akaso waina aleta akambe naye bannange kizibu kya senga kukkiriza baasi Devi yeetaaga kwasa na kyuma kubanga saawa yonna endabirwamu abakuzaasa abapangisa balina okugjako endabiro lyamu nga mutuufu Devi antamye buli kimu Devi wano Devi wali Devi
omwana n'asiba n'enviiri senga nze wano ewaka mpulira nga bwammenya kati bambi ekyennaku ate siisi mukulu awulya yeetamiddwa amuga munaye guma makazi olere banno gwe weka gwategeeramu okudde eno okimanyi ndi mwana wa Sheya buli mubbi kuno omumanyi so oba nange baba tebajja kubbaka bubeere bwakiro owulira omukulu wulira layini ezikwana mbutuufu gwe sikumanyi neesonyiwa ogundi kukwana bya polo oli wano leeta wasiwasi mpe namba y'omateeka gwe nsomera digisizo mangi gwe gundi sigenda soma namba mwana ize kale mpa namba yo tulabe gwe toyina gyolaga nze kindeke sigenda gyekuwa gundi ojja kumpe namba nokimanyi osuula emikisa gye we nooli wano olina obubeere obutenkanankana ndi mukuyamba kwagala oli wano osirwala ndekere namba yo toyina gyolaga gwe gonde nkugamba mpe namba otambula olagawa naawe kitondeka nze guneesonyiwa oyagala kunkwata nkubira enduulu ebyo ebintu bye byampaka n'ekirala senga kyembuuza kati nno senga kati wano olowooza tetulituuka ne tufunirawo omuntu n'abeerawo kuba era kituufu ekyokulujja kye banvuma basi ono siisi bamuvumye nnyo ebyokudibira ku lujja ate kati kitandise omuluma lwaki tafunirawo omusajja leka gwe wakulabira ng'ogenze baneena akola gwe wogendera ng'ogenda wa musajja omusajja ove wano kati senga nalinga ayagala kino ekikyala oba kisisita mukulu kidibire wano ku lujja kubanga kati senga lyatuse nga n'omusajja ayagala kumpa anti kati omusajja ayagala kumpa sanveewo wano kati ngenda kola nti asenga butuufu ekyokugenda tukyogereko luvannyuma nga senga w'ensonga tusooke tumayize ebyamaka owulidde ezimu ku nsonga ezidibiza abaana ku lujja buvunaanyizibwa bwawaka okwana kimaama n'ogamba munnange lwaki tontwala ewa senga nkwanjuleka engirengiri munaye engeri kyekitaata kyekimaama kyekijjajja kyekikuumya embeera nze senga kati nze kankubuulire ne wano ntyawo baasi Devi afuuse omuzimu ogukangatiisa ab'omunju eno agamba teri agenda kutiisa kanga gwe togenda beerawo okuze banno ewiiki emu osikire mu nnyumba baasi kati senga alina okujja Devi aleme kumanya nti senga waali aleeta oluvengevenge annyonnyole buzibu kukyala Devi lwataakoze gwe ogambye ki kati we njikuma ogenda kola gundi omanyi gweyogera naye nze ndeka ntondeeka gundi gwe njabba gobesa kuno ndi mutabani wa chairman nakigambye ababbi ba kuno mbamanyi sigenda kuwa kantu gogenda kumpe byampa nakakwata amaviiri olagawa njogera nawe nkukwana otambula ogenda genda ngani ndi wano nkutaasa oleme kudibira ku lujja ozunga ajjako n'ebikofiira mpa mukatiibwa some namba 0 muzamu meka yanguwa akasisa enviiri bambika kazi katu 5 5 8 7 3 3 kamuwadde avijje josike ate nkwata basi byampaka ngeza nenkuba notankwata kasita manyi josula adai love wetu abaye no love je bagambe ye kirasta nti no love yabalasta enyuma we baye no munnaye temumpahamu love yabalasta we babweti bwewoma sijagadde mukazi watu bambi akyatambula wano nawali tewali agambayo tewali ataasa yevena watu tugenda jinyonyoka bulungi story eno gisigaleko anakatundu akala kafulumye edda kano tuli kakutaano wano ku Free Films Uganda ozisanga asigaza kwogera yekka bantu olwaleero luganye alaba olunaku luganye kujja ekyokulya butuufu ekyokulya kyo akimaze wano nawali kiganye singa wabaawo eyeeyisa wano at least ng'agenda kwoza engoye wali obaddeko mu mbeera n'osaba bakiraaya nti batonye butonye nga mazzi oba nga nkuba naye nga byonna ogezezzaako biganye ak'okulya kaganye tewali kalimu mbeera mbi kwegamba si mwana nti naayagala kubba oba ayagala kola bikya mukazi naŋŋamba netoyi sobola girongoosa aba ayagala okukola ne munnange wagenda bajerega mujerege nti mukyafu nnyo netoyi tasobola girongoosa ayinza ogiddugaza n'amazima omuntu aba agambye nti biri bintu anyirira okusinga tuwakugamba ekyo nti oli mukyafu nnyo netoyi tosobola gyoza buteerevu biri bintu aba kusinga onnyirira babi mukazi watu yabirowoozaamu
agamba nengenda kola ntya tewali yadde asobola okumpa njoze ku ngoyo olunaku olwaleero oli nafuna ekindaazi butuufu leero n'olwekindaazi okijjukira enjala nga yakulumye ojjukira munange lwe wali ekindaazi n'emmere gye wasuula ku guli omulundi naye nga mwaka akaseera mwanatu ganye beera mbi yakimanyi lwaki ekiri ku mumwa gwe gwasinga okumanya nga ne mukama gwamanyi bwe nafuna ekyokulya naye oluddemu olimba oluddemu mukama bambi walina wali Vena yatambula Vena anoonya ekyokulya Vena anoonya n'amuwa Kalimu Vena embeera mbi naye agirojja gamba bakati waweesituukangako mazima ddala abantu bawano nabo bakeera genda kukola balimba lwaki amafuukulu bagalekako mubeerewoko mulekewoko abantu abalina engoye tubuulizeeko tulabike nga bwakiri tukolaki weetegereze Vena efirimu gye tula akatundu ka 5 so nga ate bwonna bwafulumye dda obanga otandikidde kano osobola okulaba obusigadde mabega onyiga bunyizi mu kafaananyi ka channel gwagirabidde ku YouTube ya Free Films Uganda ate n'olabika ng'osobola okulaba obutundu obw'emabega bwonna enamba eyo ku screen yo gyoba okubako wali mu nsonda ate ng'ogyeko ne Yavije Joshke gikubeko ng'oyagala kwogera firimu yo sina kindi ng'oyagala kujoininga community oba groups zaffe gye tuteeka updates ku WhatsApp so nga ate eri endala gikubeko gweyagala okujoininga club oba okumanya ebisingawo ku kampani ya Free Films mukazi wattu ate yajja nakonako abeeno ani akonkona ng'amanyi bbeeyi ya bulooka bannange kituufu kyo tamanyi bbeeyi ya bulooka naye aziraba nga bazikuba kazi ngajja Nakide Viral Original Names ono yatuzanyidde firimu nnyingi omujjukira mu firimu nga Rental Scandals kyendi naye munange oli otya embuzi oba olinawo Kalimu olinamu ku ngoye oba Kalimu konna nkwoleze osobola okwolezaako nompa ekyokulya mutuufu ompa ekyokulya oba omaze gwe kunfaananayo engoye zangi osobola okwoza oba oyoza oba oba oddugaza mukama wange enjoza oli musiru ndi nnyoko nakuzaala ddi anti olaba nsobola okwoza anti labayo anti baafu bimeka n'embyoza mpa baafu zonna nze njoze ompa ekyokulya baafu nga 10 oba 10 lonampa ku mmere eyo kyakisoke ku mukaaga mba njoleza mawolu kwegayiridde munnange bakuba wano kawe mbadde sina wonna natuukawo wano embadde situukanga obukazi obugenda buzungazunga gwawunzuuma ozangoye tugumbe mwagala kubba basajja baba nze nkimanyi muba mwagala kubba basajja wulira maama era singa mbadde njagala musajja nandikugambye maama kanjoze engoye mpa omusajja nze saagala musajja baasi otegedde kyayagala mmere si musajja bambi katsikaleo katudako mukaaga nako kafulumye dda Vena Director Mugisha Franka, Production Manager Hajat Fatuma, DOP Edward Naulika, yes. Script ya Nakide Viral, Editor Mugisha Franka, kamera kuliko na Mubiru, Caroline, Nagaya Catherine, Nabosa Halima. Frank Mugisha nanyine ugesa designer Faizo Kavuma, Mobilize Hassan Kavuma, Rita Namuleme, songa tabazanya, kulembedde abazanya Hajat Fatuma Viral, Rita Namuleme ye Vena mu filmu etandise, songa ate Hassan Chiyemba ye Devi, Ivan Sentamu ye Muguzi, Nagai Catherine ye Rina, songa ate Ronette atukwase girlfriend wa Manyama omupya, Fatuma Katushabe ate mwanatu ye Mase Production befulumiza aba Free Films Uganda. Vije Joshke